Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wumula mirembe Dr. Agry Kiyingi olunaku olwaleero omusajja wattu asiibuddwa nga bamutadde mu nnyumba ye ey'olubeerera era nga abafamire bamwogeddeko birungi byereere bagamba nti tebasobola kumwerabira olw'omutima omulungi gw'abadde alina eri buli muntu. Bagamba nti ono abadde mukkakkamu ng'agondera buli muntu, abadde teyeegulumiza era nga buli muntu amuwa ekitiibwa ng'amutwalira mu kiti kye kyabajjiddemu. Kigambibwa nti singa buli muntu anaaba nga yeeyisa nga Dr. Agry Kiyingi bw'abadde yeeyisa, singa ate Uganda nnungi nnyo kubanga abantu bangi babeera nga tebalina nnyo kyamaanyi kye bali naye ng'ate beegulumiza okukamala obumazi. Naye Dr. Agry Kiyingi abadde musajja ow'erinnya amanyikiddwa ensi ez'enjawulo kubanga abadde ajjanjaba abantu ab'amawanga ag'enjawulo. Naye famire bagamba nti ono abadde teyeegulumiza nga wonna w'omunoonyeza osobola okumufuna. Ne kibeera nti singa buli muntu aba yeetwalira mbigere ng'ebya Dr. Agry Kiyingi, singa Uganda ya njawulo nnyo wabula abantu bangi bayitirira okwegulumiza ng'ate tebalina kyamaanyi kya nnyo kye bali. Abafamire bamwogeddeko ng'abadde omuzira waabwe era bagamba nti bagenda kusubwa nnyo kitaabwe okuva Mukama Katonda lwe yamujjuludde. Bagenda kutandika obulamu obuggya obw'enjawulo bwe babadde batasuubira kubanga luli abadde taata afaayo ennyo eri famire ye naye kati ke yabavudde ku maaso tebamanyi bwe bagenda kutandikira. Wabula tubasabira busabizi Mukama ayongere okubagumya n'omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. But I was a new window. Maybe I could joke see the Tata one day. As we stand here today, we realize how fortunate we have been to have my brother. There are no words to express his love and influence in our life. It is through his stories of childhood and example that I, for one, learned to work hard, and I have secured a job as a receptionist at his medical practice during weekends and school holidays. My father was a very hard-working fellow, whose days started at 3:45 a.m. to 11 p.m. from Mondays to Fridays. I learned from him that money can make life easy, but a loving, peaceful, and respectful family was very important in life, and we witnessed this in the way he and Mama lived life. He loves his children so much. I failed to find the correct words of how he loved his wife. Adored would be a tremendous understatement. Tata would call Mama Malika, and I would ask why. He said, she is the kindest, caring, most loving, truthful, and genuine person he'd ever met. She speaks her mind and lives by her true nature and principles. Tata would say we were his reason to smile again, but Mama was his miracle and the only chance to a happy life. Nebamulekwa is his favorite gospel song. He would sing her songs that reflected his feelings. 2 years ago or so, I remember him saying that Mama saved his life. She found him at the crossroads of life and darkness. She gave him hope and a reason to fight. Once upon a time, our father battled cancer. But he said, Mama was the ray of sunshine that brightened those darkest moments. So he fought with everything he got just so he could hold her hand a little longer. When COVID hit, his practice never closed. He managed to keep safe from January 2020 to November 2021 when he fell ill. They did a very good job to protect me and Agry from worry, but I knew and Mama never left his side, and I remember her nagging him to open the door when he was in isolation so he would not be alone. There is no doubt that these two were each other's soulmates. He would tell Agry that he has to grow up, and one day he's going to have to look after his girls. As I did research at school about people who inspire us, I came across a very traumatizing story of my dad. I read and read. I would ask him anything, and I thank God for always leaving that door open.
for us to ask anything, not knowing they were painful words. He took the whole weekend to explain a lot of stuff to me. And at that moment, up until today, I'm thankful to Mama having held Tata's hand and never letting go. She tried her best in being a wife and companion and a best friend and accompanying her husband until the 27th of September 2023. One of Tata's grand dreams was to walk me down the aisle. He also wondered how amazing it would feel for him to go shopping for tuxedos for Agry's wedding, since he is the only son whose wedding he'd be a part of. Now I wonder how those days would be without him. Take heart, you did good. Rest peacefully, Tata. We got this, and I love you so much. Dear God, please handle him with care, as much care as he handled your creations. Wow. Tata was a very good companion, and he gave me, Mama, and Vida and Subekwaki lots of company. In very hard times, Tata would help us a lot, and we wouldn't feel alone if we were being bullied, because Tata would always help us and give us things to say back to him. Rest in peace, Tata, and we love you so much. Mukama Katonda olw'abakadde baffe ababiri tusobola kubeera nga boogerako abagenzi olwaleero. Taata Azalia Sebowa Kiyingi ne maama Nora Pereska Nakirijja Sebowa olw'Omukama okubayisizaako okuzaala omwami waffe, omwana wammwe, taata w'abaana baffe, muganda wammwe, mulamu w'abantu, mukwano gw'abantu, omusawo, omukugu, era abadde ajjanjaba si mitima gyokka nga abasinga bamukitwala, abadde ajjanjaba endwadde nnyingi, bwe wabadde akola risaaki we takoma ku mitima gyokka. Nja kwebaza nnyo nnyini ddala baganda bange, bannyinaze, Kalodo family, banaye mwebale kujja, mwebale nnyo okujja. Natuuka ku Sande ne mukwano gwange naye najja nkankana. Bwe ntuuka, bwe nali ngula tiketi nagula eya Dubai to Uganda, nagula economy intentionally kulaga baana bano nti obulamu buyinza okukyukamu. Era banguza lwaki tutudde ne bulijjo gye tutambula, ne mbagamba nti mumanye nti taata takola ki, takyaliwo. Nabatuuza mu economy class ne bafuna experience endala. Naye bwe natuuka ku Sande, natuuka bakulu bange baninze ne mata, maama webalina ddala kwagala mukwano gwo, naye ate okumubuudaabuuda bwe mu bantu bonna omanye obulumi bwabadde nabo okusinga omuntu omulala. Bwe yagezaako okuprotectinga baganda be bonna yabeekutulako, naye yasigaza madamu kuba ye yamugamba nti nze Kagezi yali ansibira mu kkomera lwakujjanga mu kooti buli kaseera mu kooti. So togezaako okulowooza nti ogenda kunekutulako olunaku n'oluki n'olumu. Era nga yessimu gyakuba ne bw'aba agenda kwebaka n'akola ki, n'akikwata. Webale nnyo, webale ddala obutamutiidirira, webale nnyo, webale ddala okutambula naye mu mbeera yonna. Ngenda kuzaako okwebaza maama Nzaala, webale kunzikiriza n'enfumbula omwami ono. Nkwebaza olw'okunzaala ne nebaza ne kitange. Mwebale okunzaala ne mbebaza okuntendeka obulungi. Sijja kugamba nti ebyobufumbo nabisomeraku mmwe byo bibadde byange naye nga mbebaliza ddala nnyo 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 ddala
nga nvuddeyo neebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwe n'ekiseera kyamutuwadde. Abantu abasinga bwe babadde bamwogerako baleseeyo ekintu kimu ate nga kyekisinga obukulu, kubanga Mukama bwe yali ayita malayika ze ng'azitegeeza nti ngenda kutonda ekitonde muntu, alina malayika gye yagoba mu ggulu. Nagigoba lwaki? Lwakwegulumiza, lwakwekuluntaza. Olwo lunkulungu omusajja oyo abadde hambo. Bannange, omusajja oyo abadde hambo. Era manyi nti bwe biba nga waliwo ekintu kyonna Mukama kyayitirako okuwa omuntu eggulu, ako kamu ku kabonero. Nziramu okwebaza abakadde mu luggya luno nti mu baana be mwakuza oyo abadde omu yekka mu bonna be nnaakalaba sinnamulaba. Buli n'obadde ng'ojja gy'oli oba ng'ozze otya abadde nga akutwala nga bw'ozze ate n'akuwa ekitiibwa. Omusajja oyo abadde awa abantu ekitiibwa nga tayisamu muntu n'omu maaso ate ng'alina waali, ng'alina bw'ayimiridde ng'ensi n'ensi zimumanyi. Today there is only one thing I can tell you: be humble, because he was a humble man. As much as he had what the world yearns for, he was a humble man. N'ekirala, abadde taata ayagala abaana be, oba mu mbeera ki oba ki abadde ayagala nnyo abaana be. Embeera yamutuukako sitajjogerako, naye alina essimu gye yakwata mu biseera ebyo yagirekako, n'agamba kabeete essimu eno tetugenda gijjako, wabula Mukama bwanzijululanga nga tekubiddwa, then okolanga ki? Ogijjangako, kuba kitegeeza nti omugaso gwayo gulwa tekukola ki? Ebadde ng'erinze essimu okuva eri abaana babaki kyanaku nti agenza okujjula ensimbi etukaze tekubiddwa, tetegeeza afudde alindirira. Mukama akusaasire taata, yanyiga ebiwundu, anyiga ebibyo, agumye emitima, agumye obugo. Mwebaza nnyo, mbebaliza ddala okujja okumuwerekera olwaleero. Omukama abeere nammwe. Kakati temuvaawo, musembere wano. Tudde wano. Obufunze ebigambo by'abaana bye baayogedde byabadde mu lulimi lunene naye nange sirina bwe mbitandika bibigamira bange. Kakati toyanza nnyo ssebo, tugenda kusabira abaana naye bajje wano tule eri omulabirizi kubanga agenda kubasabira, ne maama oyinza okusigalawo. Tugenda kusoma amannya g'abaana bonna era bagenda kusabibwa, naye tujja kuyimba oluyimba nga amaze okusoma amannya. Oyo Yesu omusumba waffe ajja kubagumya. Abaana betusabira be bano betulina: Samani Bakagulire Kiyingi, Andrew Kibuuka Kiyingi Simbwa, Kirabo Kiyingi, Sanyu na Kiyingi, Suuli na Kibuuka, Kwagalana na Mitala, Kabite na Lumu, Tebamanyi Abaagala, Rida ne Agry Kiyingi. Oluyimba omulabiriza asabe. Yes, mwebale nnyo abali ku Lugio TV era amanya nedowezi kyambadde musomesa nganze abeerawo okuweereza. Yes, gwe ali ku Lugio TV weebale nnyo kubanga kwoli era nga kuba lwe twatandise obwedda kwoli.